stage eyo eira ekintu kyekuwa. Was it mwana bali omutali Lisa mwali mfanaganyanga bifiga Hawa Lisa omwabanga walogobeyanga naye Benita yes ne Benita yakuleeta Benita yankyawa Benita si yandeeta nereeta nzekka nze nesangayo Benita natukulengera ntugana naye ekiwala kiina ebbina gayira nali mutono abantu bangamba nyo leesimanyi wali mutono kati ng'ebbina lyo ddene nga liyitamu because you are really small ka west I know kati ng'ebbina ddene naye tugana ng'ekiwala mambi dayira ate nga naffe tubeereyo nga tugamba Mama Ruby zibanaye neegomba abakazi abalungi I appreciate them nange I appreciate sikwegomba naye nange I appreciate mu Luganda yo baye bakiyita batya I appreciate people zibe tulina omuwala nga mulungi nga mpa nange kiwala kirungi nange njala nnyo omuntu eyeefaako kubanga abakyala tuli bimuli ne kulwanya ekyogerako tulina kubeera bimuli ate sigala kulwanyisa kali ak'omukazi okubanga olaba mukazi munno mulungi n'omuwala buwalanye munnange abantu bakikola because kankuli Farida nti bwe nva nga Farida you're beautiful ojja kuwulira bulungi I know you get njagala kuwa that confidence you know nze nange era mbeera nnyo n'abantu bwe batyo like mbeera nnyo mu sako z'abantu people who appreciate others mba ndabanga like yeah this is the right person to be with bwakulaba nga olina kyomuzinaga mwana gwe oli bwebatibwa mbikole ntya nze oyo mufuulirawo mukwano gwange okimanyi waliwo omuntu asobola okusaba ennamba yo omukazi n'agana ogimuwa namuga enamba ya Ruth nga nno sigirina muzibu nnyo anaakukwata naye Ruth eyo ngano giwaayo waliwo abaginsabako eyo wansi omusajja yali ayagala kukwana nga sina gundi yali nkyaye Chelsea naye lwaki abangu yali akwegomba emyaka bakyagikwana ne Ruth bannage mwana gwe oli you have something so beautiful about you like olaba abantu babeerawo ntunuya nnyo abantu nga batunuya Zari yes she's nice biki influences abantu bangi naye Ruth you a package in a way kyesiza kwogera omanyi abantu bakulaba nga oli mu katemba balina ekifaananyi kye bakutwaliramu bakulaba ng'omuntu omuyaaye atasobola kula mu bufumbo bagamba mwe bannakatemba temufumbirwa naye mukwano ebyo byonna walaga abantu nti bisoboka osobola okubeera nga olina that talent ng'obeera ku stage ng'olina omusajja omu nga kubanga Ruth abasajja bakwegomba ate gasako nakiri ng'ozadde nnyo tozadde nsinza abaana bangi naye mukwano wenna ofaanana bulungi kyokka ffe tulina abaana bangi naye tukaddi laba nno kyeteekeko kyosaba mukama kyakuwa nkyejjako right kyejjeeko naye bambi that is so good nze kankubuulire what I know nti abantu kyebagaa nti bannakatemba tebafumba sigamba nti olwokuba omuntu ali mu katemba kisobola okugaana everywhere kisobola okugaana kwana abantu abatali limelight bangi nnyo abalemeddwa obufumbo people judge people ate nga it's so wrong kati n'ekirala abantu beerabira nti olaba ffe naye nze nkitegedde mbukulu nti waliwo the difference between crush and loving someone kati abasajja abasinga batera okujja mu bulamu bwaffe baba balina crush naye nga si kulavinga kati gwe bambi ogwa mulavu ngo ogamba kambeere noono nga mukwano oli yakulinako crush just ayagala kukola statement ti oyo nabeerako naye period kati omuntu bwoti obeera naye kati olaba ojja otunuulira ennyo abaana abawala bakuze ne bataata baabwe batubbira ebibuuzo batya agamba si buli musajja kwana nti akwagala kati nze nakula nkirina mu bwongo si buli musajja agamba manange Ruth onzise onkubye biki akwagala exactly eba last nti naye omuntu kasita otandika okulaba nga nti kino okitaddewo n'kibuuka n'otekawo kyo n'kibuuka gamba ono nno n'agamba omusajja alina kunyuma ebiboozi bwe biti ne biti newankubadde Farida tyano yasobola bibuuka byonna naye still nakudisappointing I think it's only God katonda wakati yekka y'amanyi era ze zinumirwa nnyo nnumwanga amatu bakyakinga nnyo abantu oli n'agamba n'obufu kama buya si byangu taliyo mukazi ayagala kubuka ku musajja olwo taliyo more especially ng'omukazi omusajja oyo amuzaddemu n'ebigaana baba abatono omukazi watuukira to give up aba akooye ffe twagala omuninga olaba boba ne gas noba ne hot plate abasajja balinga gas otandika n'ayaka
abakazi tubanga ka hot plate affect ka coil okwata mpola ka heat newe kaka bwe kaka tekazikira osobola n'okajja mu masannyalaze kasigala nga kashayaka be bakazi so omukazi watuukira okuga nti taata w'omwana we kamutte mami aba alabanga kyekiri aba agezezzaako n'awumbawumba n'afuuyirira n'awejjawujja nekiyiika people should stop judging women ate ekisinga okunnuma bakyala bannaffe be bajajinga nakugambye nga tutandika why would you judge mukyala munno banage waliwo entalo zolaba nga abantu bazicreatinze okuba ne social media eno abantu balina otegeera social media nti nnyo obudde ne mugikiririzaamu buli kimu ani agikiririzaamu ffe gye tuli kubanga tuliyo kinyumo babbangu bagonise bwe tuwera zikankuli Farida ngenda kumacha nenetutonolya nenga Ruth I love you you are enough ekyo nange nakiyinza nze kati ne bwolijja n'oŋŋamba Ruth kati walabeerako nakwatako pati munagivuma nze I don't care so I talk to my soul so mbeera nze kati ffe olaba Quran engeri gye njagala ennyo kati Quran n'engeri gye neefaako okulaba nga nenyikira mu ddiini eyina ekintu kyetusomesa nti Katonda waba yakutonda gwe nga bw'oli kangezi oba nga yakutonda teyakuwangala onnungi naye ayinako ebirungi bye yakuwa gwe nga gwe biyinza n'okuba nga tebiri physical naye ng'olina omutima omulungi like nga olina favors wotula abantu bakwagala olina eddoboozi eddungi olina lihiringa abantu omuntu kasaliwulirako yes like nga yo kati weezuule weeyagaliremu ekyo ekintu anti oluusi abantu abalala batulemesa okwezuula Farida nti omuntu omanyi lwaki akera ku makya n'agamba naye gwe bannange lwaki oli bwotyo oba lwaki oli bwoti I had a friend yalinga ngamba lwaki neebikkirira naye ndaba nonnono si muntu mulungi nga wengendayo bukaseera ngamba bannange you look so amazing with wigs obeera muwala muto naye weebikirira naye nga ono omwana aba tasobola kurespectinga ddiini yaye nga nze eyiye omanyi tino ye ng'agenda n'asaba n'akola ne overnight naye nga kati nga nze eyiye nsobola n'olumu okumusapootinga nga yagambye talina transport oba biki lwaki nze tayagala neebiki nga ngamba nze bannanga njagala ngo era biki ngamba no she's not a good person okitaba omuntu alina okuacceptinga the way you are kati lwaki yakiringa yo confidence yes because me I have so many people by the way nga si basiraamu naye nga they are my friends nga they are very many ng'alina eddiini mulokole asaba naye ng'alina ebirungi bingi ku ye okitegeera kati ate newabeerawo oli ng'agamba try so much okubeera nga weekumira mu kasako k'abasiraamu bokka oyinza okusanga abasiraamu bokka nga si bangu nga tebakuwa mirembe nga tebakuwa mirembe they are not constructive byakugamba birala nnyo bukaseera bakunyumiza ntalo ziriwaabwe oba kitegeera naye ate woobeera noono yakulaga the good side nakubuna comfortinga nagamba olaba osobola osabira mugundi yonna gy'olimu as long as Katonda omutegeera kati lwaki mbasibeera kati fedde twalinga tumanye abasiraamu tebaagala fe abatali basiraamu naye mukwano si kituufu naye nze kasana kufuna abantu abatali basiraamu nga bakwano bo abasiraamu nafuka bakwano bange nekikyuka mu bwongo bwange emirundi gye tuddeko ne Sheikh Kiti oyo bannaye muyitirivu nnyo omanyikisobola nti olina musiraamu so abantu gy'okoma okwewala abantu abamu olw'okuba olina bakita stereotyping okusinza ku nzikiriza eyo wagikwata bukusu bingi byoswa kiringa n'amawanga ebintu bingi byetuyiga okitegeera nange mukwano fe twasoma ku ssomero nga tusoma n'abaana nga bava Busoga bava Mbarara like nga bava mu gundi eziri different naye mukwano nga abantu baba tutiisa oyo alina omutima mulaba oyo Munyarwanda gwegeza alina omutima naye mukwano mune twatuuka nga byanjawulo nga bwe bagamba balina emitima obeera mukawo yakuyita n'akuwa ku mberenge n'akuwa akasente lwaki oli akawunga ng'omuwala omulungi ninamu akasente nze nina abakwano bange bannya abaveeyo naye abantu babeera babuugira ku bubi nze nakozesaako ku mukyalo Omunyankole actually bwe namufuna agamba tasobola kusawula Munyankole baanaafu omukyala yankola for 5 years yanjagalira omwana nenfuna n'obujja obulungi kandi yanjagalira omwana omukyala yankolera nenyambibwa nti n'olwo olulimi nenduyiga because alinga ayogera olulimi lw'ewaabwe natamanyi kwogera lwaffe so naavaawo ng'ayiza olwaffe nange njiza olulwabwe so kati sobola kutuula mu Bajjankole ne bangeya ne siwulira sobola kutuula mu Bateeso ne bangeya ne siwulira sobola kutuula mu Balugwala because abo bonna nkoze eki mbabaddemuko bambi senka tubiyiga because ffenna tuli bamu Uganda is one naye abantu balina engeri gye bayawulamu
bagamba gwobeera n'omuganda agenda kubba si buli muntu yenna nti wange yakiŋŋamba batugamba abaganda basuma babbi naye omanyi lwaki abaganda balowooza babbi Allah yatuteekako ekintu nti tuli bagezi nnyo tuli bayiiya nti osobola okubeera mu mbeera omuntu gy'atasuubira nti osobola ogiyitamu n'ogiyitamu kati baba balowooza obbye n'ogiyitamu tuli bayiiya yes tuli bajagujagu like nga olaba some Nigerians senakitegeera ng'aba Nigeria lwaki balowooza nti babbi bali aggressive like go getters wabeera mu mbeera bayagala n'agiyitamu oba batya kati oba nga bagamba nti babbi naye buba bujagujagu tebuba bubi naye Fred olina engeri wayingira katemba mukwano nayingira katemba nange neneewuunya munnange nali waka mu vacation ya 6 kati nga buli omu anoonya kyakola mami nga njala nfuneyo akalimu nkole naye mama wange muwewuleko ku buvunaanyizibwa twakola ne mami tata wange yalina issues baamusiba teyali mu bulamu bwange nnyo nakula ne mami ate nga waka tuliwo abantu bangi baganda bamami nga tuli abantu bangi twali bangi no twali tuwera noza twalinga like 80 wow kati nga ndaba menyeka mami yalinga akola emirimu egy'enjawulo yalina emidaala awo mu katale wandege nga tebannaba kazimba ng'alina emidaala giwera nga bamu abatwala ne bakola bonna ng'olumu kati ku weekend lwabatakoze agenda nayo engoye z'abantu kale n'akuŋŋaanya sente n'asobola okufuna emmere tuliisa nga engeri gye tusomamu eno taamu bwe nsoma eddako nze sisoma balala be basoma bwe batyo Happy Hours Primary School abaana bayimbanga abo bazina naye munene natuuka ekiseera headmaster affe n'ayita mami n'agamba n'omwana alina talent yo because nali nzina nga tenzuluka n'emisinde naye kati gye gyalaba simanyi si ku bbina eryo n'agamba mbadde njala tumuwe basari oletenga ekitundu ky'essente ngaffe tusasule ekitundu naye aleme kutuula waka kati bwe batyo bwe nasoma nze nenyambibwa nga mami anoonyayo katono nembeera nga buli tambu kati ekitolo ky'okuzina wakijjawo mami muzinyi munnange nanoonya mu maama wange simanyi oba azina naye simanyi nabanoonya neze tata wange yaŋŋamba nti nina ssenga wange naye Allah yamujjulula yalinga ayagala nnyo bino ebituze saamulabako yalinga ayagala like yalina talent oba kati ndeka gye nagijja munnange madde nkyakunyumiza mu vakyasi neŋŋamba kanjoyini kanoonye kyenkola batudde mu ddiiro ngendo olaba nga baleeta akalango ka bakusimba mu ddwaniro gw'omuzannyo ogumanyi nga mulimu obuwala bwatiyula mulimu swimming pool oli mayimo nga bwawuganira nga ndabika nsobola tumaze ndoza okweyawula mwali mumaze okweyawula naye walinga ojja otulaba ku mizannyo nga azijja kubanga nali nina that thing ampya njala joininga naye nga simanyi ngende mu free talent ngende mu Diamond nga free talent izibwa giringira ate Raj I don't know mwalina engeri ya class kubanga nagezaako nedda nagezaako naye I didn't get kati neŋŋamba kanneesibe ku Diamond zesembo munaye nenfuna bwe ntyo nentandika ozannya naye lumu twali nzijukira how was it your first time like mu rehearsals bwatuukirawo bwotunongo joininze bakwerawo part we natuuka okujoininga na rehearsinga amazina ga creative ge bali bazina naye ngayiga weekend yaddako ne bampa uniform nga nayo nnene gye oziniramu naye kyenzijukira kati yagamba mwana gwe yanguye ecupa kya soda ne keki n'agamba amazina abantu ge bayigidde emyezi 3 ogayigidde mu weeks nnaku bunaku gwe mwana gwe kyoliko okyagala olwaddako mayimo oba yafuna issues oba yali afiiridde oba yali ki ate n'aŋŋamba waŋŋamba ng'ojoyininga nti roli ya mayimo ogisobola ogenda gizannya maama nnyabo kyoba omanya natya Maxima Budwaniro the main character manange natya neŋŋamba banajoyininga byaki neŋŋambako katoze sobola omanyi nina endwadde ndi mulwadde wa mutima banange nenteekawo ebigundi awo naye ng'omuntu omukulu yakitegeera nti ntidde n'aŋŋamba ogenda kikola n'aŋŋamba olaba waŋŋamba nti osobola kati njalayo confidence gye wakozesa ng'ontuukirira ng'onsaba nti oyagala ojoyininge kyoba okozesa n'aŋŋamba because obadde ng'ozanya kusomero n'omugamba this is different munnange kolo lwe nazannya ba Aunt Mariam lwe bajja okulaba omuzannyo ate bonna baatuula ku layini esooka omanyi okubanga abantu b'oyagala
like people that inspire you bazze nga be basoose ku line. But Mariam yali eyo teyali mu Diamonds. Nze wena gye yali tali. Yali azze waffe. Era azze waffe mu Free Talent. Annange entry yange yasooka nasooka nembeera ku stage nembeera nti ng'oli mute. Nga ndi mute nga bwenkankana kati bo balowooza oba nakyo mu ekiri mu muzannyo naye nga mukwano nti Katonda akola ati nvaayo kati Katonda ngamba olaba kyokoze tokiddanga bw'ogendanga ku stage nga naye wuli owulira otya yimirira wakati wa stage ogibalansinge bw'onoogiyimirira wakati ojja kufuna amaanyi eno n'eno oyogere by'oyagala okwogera you can say tosirikanga kati we naddayo ku entry ey'okubiri nengezaako kinakola nagenda mu swimming pool n'empugawo ne bakuba akayimba n'enkayimba akato kale n'abeera nga nteekamu that confidence n'ekizannya. Ekiwuga kyakugwamu after how long? Ekyokwera nga bujja ku stage. Nga nzitya mukwano nakati ntya. Nange sijja kulya tugamba. Bw'omuzannyo omulungi olina okuba ng'okirina. Munne nakati ntya ezo gundi eziba zisooka ezo shows. Yes. I don't know ebigambo kati nze nina problem nti ngenda nkyejjamu tojja kulaba mubiri nga gukankana naye ebigambo bikubagana. Exactly. Bikubagana n'embirya nga tobiwulira eddoboozi ligejja like nga zisobola projecting ddoboozi awo nga bamanya nti talk about projecting balenga byatutawanya ffe otwajja nga tuli bwe buti kasuka paka ku zedi ate nga bokasuka ne bagamba ate awo owoggali kati banene ngamba mukama naye nakitegeera bwe bagamba nti yogera eddoboozi bategeeza lijje no mu lubuto buli w'olijja mu lubuto obeera mu character obeera confident. Wasaakala ku ddoboozi after yeba naye ne sisaakala nasaakala nganzi naye baddaye katemba ng'olikola otya okudda engulu ng'ateekawo sweet pepsi muteeka mu mazzi naggwerera n'ennywa. Ebyokka bafuneko pati ez'amaziga ezo ze nsinga okukuba. Kakati wakolanga nakyo oba nga bakuteekamu Vicks? Nakolanga nakyo. Banaye lumu baatugezaako nga twakatandika oda kiragiro I have to cry era nga bateekemu ka Vicks bano gwe nalaba nga siramu noleko kimpiwe mpitamu naye nga basiriddamu era olagiranga nga nalowoozanga nali neeyigiriza kati mwokola otya bwe nabeera nnyo ku stage ne Kato nina ebintu binnyo bye namuyigako kati bwe mala ovaayo njoyininga Mariam ne Mariam alina bye yanjigiriza nti naŋŋamba w'obanga osoma script nga bakuwadde those sad moments script eyo gidiginge in you move with that person ojja kulaba nga buli w'osoma ekigambo nga kirina meaning amaziga gajja gokka kati nga olumu bwe bigaana nga nzijukira ku nnaku gye twayitangamu ewaka nga nyiza okubeerawo ne ngamba naye mukama mamange nga muntu mulungi abantu bonna bayambe tewali amujjukira ebyo nga biba binkaabya kuba nga namulabanga engeri gye yali astrugglinga naye tewali bantu bamujjukidde kati ekyo nga kinkwasa ennaku nagamba wabanga yali asobola n'okukwata abaana be baazaala n'abatuuza tamu namba ng'ayagala bo babeere obulungi naye tewali n'omu amusasudde bulungi baneeza eyo binkaabya. Lwaki okyogera bw'otyo? Because nkiraba tewali n'omu amujjukidde tewali n'omu amujjukidde era ffe abaana be ffe tugezaako naye abantu oba baalagawa sijja kulimba ababadde wano okumpi abamu bamwogerako si bulungi I don't know why they are like that oba bye baali bamusuubiramu byonna teyabibawa I don't know. Mama we yani Mukyala Roda Jomba abantu abasinga bamuyita Mami Roda awe Nankulabye ayina bba. Mama Roda ese Chameleone gwe yayimbako? Wow bali bamukwala. Chameleone waliwo oyo gayo gwe bayita Matu yakola oluyimba lwe yali client wa Mami kati suggesting that name. Mama ye musiramu si musiraamu naye njagala nnyafuuke kubanga alina ekisa kingi. Roda yani yegwe ye Roda okay yafumbira omusajja musiraamu n'atuzaala and okukola ebbaala tekyamumenyamu oba tekyakumenyamu ne ba in-laws? Kyammenya nnyo naye naye sirina kyakukola kubanga gwe mulimu gwali gutuweeze gwe gwampeerera nakola nawo naye bannange nga tata wange asiiba ayomba omwana musiraamu lwaki omuteeka mu bbala naye nga mukwano sobola kulaba mamange ng'amenyeka n'abakozi abantu bamubba ate nga nze ampeeredde ensomye sirina kyenkola alina obeerawo mubalireko ku bitabo. Ebbaala ng'ebeeta ku mwana omuto olina ebbina ku kifiga kye wayina? Bunnange ngeri mama waffe gye yali yankuzaamu mamange yankuza nga ni mukwano gwe nnyo nti buli ekyabangawo buli musajja yankwananga
nga siropa naye nga mbeera nga amwebuuzaako nga mugamba okimanyi gundi Honorable gundi akwana n'angamba akola ki nagamba noyo omusajja mukulu wa myaka gyaffe lwaki akwana omwana omuto biki ebyo kati n'engeri mami alina ekintu kye yatuteekamu lava twali tukula twabeeranga mulago yakeeranga ku makya nga takuba naye nga waabikolwa ffe mama waffe ng'akutuuza n'akubuulira ggwe ng'omwana w'obuwala nga woba totegeera oba olina ekikyala yakeeranga ku makya n'atufumbyanga obuugi n'akatogo n'atuwambusa ku ttaso ku ttaso wabeerangayo abalwadde abalina amaggwa abakutuse enviri baiveni kati nga ye ekigendererwa kye ayagala obalabe condition gye balimu but when you mess up you're going to end up like them kati ekintu ekyo kyankuliramu yakyobola nga nalwawo n'okuzaala nga buli musajja gwendaba ngamba sirina gatuukira mu ttaso kati ye ekyo ekintu nakikula nakyo nti newe nabeera wali nga nkola naye ngamba nina omugamba kubanga ye ansingako aba abamanyi alaba oba mulungi ansaanidde naye nga nangamba abantu ababeera wano nga banywa omwenge oli mukazi musiraamu ngeri gye nkuzizaamu you need to get also a Muslim man like she was my friend kati oli mu class ki awo ng'oli mu bbaala okukoleramu nali mu P7 nali mu P7 nga nzija ne mubalirako ebitabo actually secondary yange yonna ne campus yonna nali awo naye neekuuma neekuuma era naye agamba bannange neekuuma you were first born nze first born yazala abaana bameka babiri bokka gwe n'omulala muto wange ameka Susan bawala bokka Susan yali mu art atali mu art yali eyo ali mu kulima how did she take it wamugamba nti ojoyininze Katemba teyasooka kimanyirawo nti njoyininze nasooka mulimba waliwo sister we Allah yamujjulula yabeeranga wande nga bamuyita Aunt Jane nga mwagala nnyo kati nga bwemba nina gye njagala okgenda nga mulimba nti ngenze wa Aunt Jane ati Aunt Jane oyo yali yantegeera ng'omwana nga newe maafunye issues nga omanyi muba mukola ne mami I go to Aunt Jane and Aunt Jane will talk to mami and then mami will get to understand kati nengende wa Aunt Jane ne munyunya ne mga njagala joininga nafunye chance naye mami engeri gyayogerera bino ebintu tabyagala kubanga nze wenatula senior 6 ng'ebibuzo bikomyewo bampe makerere ku gavumenti ku MDD naye mami yagigaana course olwakuba Katemba nagamba togenda nasoma MDD you're my first born abantu balaba batya nga MDD gw'osomye gwe batutikidde get another course namugamba masente nanga nze njazisasula keno nonye course endala kati nengenda nenjogera ne Aunt Jane nagamba aba kyakiganye kireke ayina ensonga ze naye if you want to join nga togenda kukola mpisa mbi nze wendi okulinnyira mu bigere bye kati so nengenda nengamba ngenda mbereke wa Aunt Jane nagamba it's fine nengenda nembera ne Aunt Jane kati ngava wa Aunt Jane nengenda mu Katemba jjukira wandigani nosoma MDD nedda nentandika ozannya Katemba naye kati lumu Aunt Jane yanoonya engeri gyagambamu mami n'agula tickets namugamba leero tugendagenda mama nga ayagala nnyo emizannyo kuva dda ng'agyagala egya Black Pal era aginyumya n'amuleeta agenda okujja mu theatre nga mukwano nze nga nzaazi ku stage naye mami yasituka ne mulaba mu bukubo obwolaba ng'atambula ajja neŋŋamba ndowooza agenda kunkuba bannange n'embeerawo nga ndi sitaaka mukwano yatuuka ku stage n'anfuuwa ssente kyampa essanyu neŋŋamba okay nedda nali nzanya ku stage bwomo it was like a monologue neŋŋamba kitegeeza akyagala bannange nennyongeramu nenzanya bulungi bwe yajja backstage naŋŋamba when did you join ne mugamba kati naye munaye teyanyiiga n'agamba kati lwaki tewaŋŋamba neŋŋamba nali manyi ogenda Ghana engeri gye wagana MDD naŋŋamba I didn't know you're so talented naye weekuuma otya weekuume biki naŋŋamba toddangamu okunkoka ekintu nze ndi mukwano gwo nemugamba ye kati awo netubeera fine. How did you used to rehearse? Wasikola ku stage kokka oba nga nobodda wakaera you still na rehearsinganga nnyo nga mbeera mu kisenge n'enzina mu ndayibwamu ako nakajja ku Mariam neeyogeza nga mbanga omugu w'eddalu giraba mami batuddeawo n'enzija neeyogeza ebigambo nebaga nenzembabu bannaye nga mbeera neekolakola ebitugambanga omugu wa ddalu baminagamba ogenda nno ogw'eddalu nemugaa nedda nina layini zenkwata njala ntuuke kati jjukira ffe twakuliranga Katemba oyo nga loole emu gibeerako abantu basatu kati ng'ate oyagala ogiwangule ng'oyagala zonna ku Katoro waliwo twalina oba muzannyo ki nga twaguliko abawala bangi
nga n'abalala bali hasize nga ze tuli hasingangayo by then twali tugenze kukupa kati nga te ye yali sheggulawo kukupa naye twali tubulayo ndowooza nga weeks 3 kati n'agamba mulaba obudde buweddeyo bino bye tulimu tugenda beera bwe bati abantu tubawadde chances n'agamba buli gwensoma yingira ku sibanage katooyo Katonda muwummuze bulungi najja n'agamba kati buli gwensoma kati role eyo twalimu abantu banga 7 najja n'asoma ati nze agenda okukola eyo role bannange neekanga n'okwekanga nozo bawulidde bubi n'agamba Farida kugambye genda ku stage banayinagenda ku stage neŋŋamba bannange ze banayindoza nayina feva kwoyo omusajja ngolaba n'ebintu emizannyo olumu mbizanya bubi nga ŋŋamba nze nkimanyi ojja kizanya just otidde buti n'agamba ojja kukikola nkugambye ojja bikati ddayo kati nga nyinza okuddayo ewaka nenjeepikira ngenda okudda nga ganze nagambye ojja gizanya kati togizanye kato yampanga nnyo kyanse wafunamu ssente ku stage like wakolamu ku ssente ntandise zikola kati ng'oli ku screen nga ndi ku screen ne stage wa nnaku zino naye luli so how did you manage olumu nga maama mpaayo awo ebiseera abo nali nfunyeyoko ka boyfriend bwe batyo nga wenkwasaganya abasajja okufuuwa obupapula wabifunako nabifunanga nnyo naye nkugambye nalina kiri nga sisobola ngamba acting and university natuuka ekiseera nembeera nga sobola kubalansinga acting nensooka njireka nemmala university then nenkomawo nenjoyininga actually wenakomerawo okujoyininga awo najoyiningira wa Maria mu film natuuka ekiseera nga sikyasobola balansinga tuba ne rehearsals zijjukira mukolo okuva ku makya paka lweggulo ate nina okusoma nensooka nkita olabanga night rehearsals night rehearsals nenkita nensooka mmala okusoma nenkomawo olina okusoma ki nasoma secretarial studies wano gyeninga theatre ni yali role model wani gwe wali singa okwegomba ba idol yali gwe ne Mariam ogenda wali muto bayirawo naye nali nkwagala nnyo bannange ng'ofaanana bulungi Ruth nakati ofaanana bulungi nate wali wakisusa ngamba kintu naye bannange onkangidde ku screen ate kukanga kinaye Ruth okimanyi wazanyiza wangamba nga bugambye onjagala investment onneegomba nali nkwegomba nnyo oli muwala muto naye nga weeyisa bulungi then kati Mariam manyi alimu luno olumbejja ayina that class naye mukwano mu abantu babiri gwe ne Mariam ate n'otanswaza n'obeera ddala ekituufu kaba bulungi so otandika ddi okufuna ekirowoozo ky'okubanga ofune family otandika family ekirowoozo natandika kifunawo mu 2008 nga bamaze okuntikira naye nga mukwano si byangu kubanga nali saagala kuzaala nga omusajja nga nzaalidde waka nali njala nnyo okuweesa mama wange ekitiibwa engeri gye nali nti ze firstborn nga ndabye haso zaayiseemu so I wanted her to kunnenyumirizaamu nkakwaze mama wange yaddangawo oba naye nga njogeko n'agamba omwana wange banaye ngola mutuufu ayina essanyu so I wanted her okubeera happy era nakituukiriza saazaalira ku lujja olwo okwebikirira okutandika ddi okwebikirira obulungi natandikawo mu 2017 awo nga ntandise actually nasooka kulaba waliwo sisange bamuyita Sophie kati Sophie mukazi ayina sente olaba ayina buli kimu ayina family alinyonyonyi bukasera beera agenda Dubai she has ayina life buli muntu gye yeegomba naye nga Sophie tajja kakaya ku mutwe ate nga mukazi mulungi nga newe muba mugendawo abanakakaya muba mugendawo abanakakaya naye mwe nga tabaga nti mwebikirire naye kati lumu twalina meeting ewakaawe ewa Daddy e Makerere ne batuyita kati naŋŋamba jjawo nga weebikiridde nga njala nnyo obugoye obunkutte obupalepale obwo okitegeera nga bwe njambala obwo kati naŋŋamba jjawo ng'oyambadde abaya yambuza olina abaya ne mugamba I have like a dress nagamba if you don't have one I'm going to give you ne mugamba no I have a dress that can cover me properly naŋŋamba kati weebikirireko gye ngenda kuwa ekirabo kati ne ŋŋenda nga neebikiridde bannange buli muntu yenna yankubira mu ngalo nga buli muntu yenna mu kkubo gye nayinza nga buli omu ampa ekitiibwa hajati bannange
ngamba kitegeeza we nyambala bwe bati abantu balina ekintu kye baagala kati bwe natuuka ewaka sisita wange oyo nampa ssente $, sibizeerabira nagamba weebale ku nyuma nagamba if you keep on like this I think teyagamba no bubi nga she's just encouraging me. Yes. Nagamba in fact ngenda Dubai nsobola okugulirayo obukaaya na biki nemugamba kale kati nentandika nga bwe mba njala ogenda omulaba mba neebikiridde nga seebikirira buno balaba kuba ki naye nga bwe mba ngenda omulaba mba neebikiridde nga bwe kati kyavamu nengamba lwaki seebikirira nalaba siraba lwaki nawe nyambala ebiwanvu mama nga ngamba you look so amazing nengamba lwaki seebikirira nentandika okwebikirira bwe batyo mumpolampola kati wenambala okwebikirira yo yali neebikirira nga sisaala nengamba bwe mba nyambadde bwe batyo lwaki sitandika okusaala kati nakeeranga ku makya nga nsaalayo subuhi ng'eziddako zinnema nga nsaalayo subuhi ng'eziddako zinnema nga ne lwaki sizisaalanga olunaku lwe nasooka okusaala eswala 5 kyova omanya nakola pate nga ndaba kyamagero like neefuula nti mbeera bize nga tesibeera bize munaye neefuuka culture kati ate we nasinkana Leila Kalanzi nedaba nga it is very okay okubeera nga n'atandika okumpa stories yesiba buli nviri za kala biki nengamba mukwano bwe nti we natandika okwebikira. But you can't do without it. I can't. I'm used to it. Stage okola otya? Do you always ozanyanga oli musiramu? Ku stage ntera okukozesa turbans. Nyinza okuba nga sambadde hijab naye nga lisi nyambadde engoye ezimpesa ekitiibwa. So ofunayo character ezikuchallenging okusinza ku nzikirizayo nnyo zifuna nnyo kati recently balina character gye bampadde gye bagenda ozannya ku National Theatre tomorrow azannya nga omukyala weeyo Kapchola muwala naye ate omukyala anzaala kale munene biki naye like muto kati nina okubeera nga nja mu myaka gy'azaala so nina okuleka enviri zange ebweru. So I see it as a challenge but then that is art. Oli aba muntu mulala manyi nina Mukama Katonda wange. Olefunyeko okuswazibwa ku stage when you're acting. Wakola ki kyabaawo? Waliwo nayambala obugoye anange nga kampi kuba siwali buli wekijjukirako pulya nesiwala n'okwesiwala. Gwali muzannyo gw'abanogazi basembuusi nenzannya nga nina okubeera okwamala nga nyambadde bupatra bannange nga bafamire memba yange yonna nga bazibe batudde mu maaso bagenda wulira nga nswadde naye nga tesiina kyakola. Naye olaba ate negwe just wali oyambadde naye waliwo omuntu noba nga alina wiigi n'emuvaako oba engato n'emenyeka. Ddala ekyo kyatuukako ekyengato nali twazanyanga yali half shock half London. London show. Kati nali akawala akaali kazze okutabula amaka nga nyambala buno obugoye bw'abakampasi obwo buntipa kati nga nyambadde n'engato zirina soola ennene mukwano kati omukyala mu kunyiga yampujja n'akasuka eri ekikondo tekivaako ku ngatto bannange neekaza nakikwata mu ngalo ne mugamba wadde okasisa ekikondo kyange ne kivaako nze sikankubuulire nze sijja kuviirako ne neekaza naye ngaobuswavu bwendiko nekigattawo bugazi naye nga kyanswaza. Omanyi olina kuba just creative. Neekaza nenjambulamu nembeera mu nkoneemu. By the actually Ruth Wanyana yali omukyala wa waka nangamba mulaye natambula ng'omulema engato nemugamba sikonkase kati kankubye nti ngenda mpuzikire mu waleti ya bbaawo ate agule engato empya bannange nga neekaza naye nga mpulira obuswavu. Olazanyawo character audience nekitwala nekibeera nga ekitutte eddala nti kyoli ngakuva n'okuvuma. Waliwo like eno gundi gye mbaddemu eya Nareeso abantu nga bagitwala serious bamanyi ddala ndi mukazi agenda mu shiriki n'endoga negamba naye bannange ng'abantu bamanyi nti shiriki mutya bakitwala ddala serious banaba ng'omuntu atategeera libizono then kati waliwo ne role endala gye nazannyanga Mukisa nga abantu balowooza
nga buli gw'osanga omuntu agamba ekikulu naawe okaaba nnyo owekaabya nnyo bwe toyombako omuntu yombako abantu ne babitwala serious naye nga tebeera role nzirika ali ku stage nga nkyazanya katemba ku stage kyagamba kagenda kaaba kaabaako egeddanga nkapakanaga Aunt Mariam nkyusaako naye akatuteke waani tuteke waani mundage anajja namukwatirwa ekisa n'akaabawo tonzitira muzannyo tonzitira script babitwala mbeera nnyo kuyita nti mulaba abantu ekifo kye bali Farida bapita Daraiso mweyambala obungi bagamba leero Daraiso ng'osabudde lwaki oyambadde bwotyo simanyi mwami bantu baba babitwala siriya erinnya olirwanyisa otya okuva kubanga nze gana lwana neryalinda egyensi etaano naye nze nelinda Daraiso sisuubira mwana nalio abantu nimaga bannange ono ye Farida naye era ogenda bakuyise Daraiso kati nabaleka. So how do you differentiate between your real name as in character zo okwawula ku ya Farida n'oyo gw'oba ozannya? Ekinyamba kiri nti Farida Mukama yanyamba n'amuwa identity ey'okubeera nga nti neebikirira nyambala ebiwanvu neeyisa bulala kati then roles zange zentera okukola zibeera opposite. Otera kubeera ng'olemedde mu character obeera off stage? Nedda nkifaako nnyo kubanga Mariam alina essomero lye bayita Mufa Park yatusomesa n'atulaga how you can engeri gy'osobola okyusa characters n'obeera nga tokola yemu kati mba nkimanyi. Omwami wazaalamu omwana munakatemba naye ayagala nnyo katemba yakiinaako obuzibu ng'ozannya? Yasooka no ne tulwanamu awo ekintu kyekirabika bulungi yasooka ne tulwanamu ate jjuka naye yandabira ku stage naye n'amala n'akitegeera n'akivaako naye nga lwali lutalo tayagala kujja ku stage waliwo we yalwanira ddala n'azijjako nzijukira mumbejja n'amuyita n'amuga Farida kyokola kibi bambi tokola ekyo. Don't sit on her talent. She has a talent. She has a bright future. Farida nze nkoze n'abantu bangi nsobola omuwolereza si kanti lwakuba nkola naye nsobola omuwolereza nti si muntu mwetooze ogenda musanga nono ekyeisa bulungi wamale yamugambe waka bwadda tafumba mmere nti afumba takuwa kitiibwa kyo nga musajja nti akimpa nakakati lwaki omujja mugongo muleka akoli nakitegeera. Buzibu ki like wasanganga kubanga oli ku stage ate nga oli mufumbo? Bwalinga bungi ng'olumu obeera weeraliikirira obudde kubanga nze omusajja alinga tayagala mmere ya mukozi ng'ayagala mmere yo akatunda ayagala kako kati tobeera nga ku stage weeraliikirira ayagala nnyo emmere y'omuttaka balugulu monde biki kati ng'oba olina okugenda obinonya wabeerangawo omukyala yalinga abinfunira kuwa yawe Nakasero kati ng'ate olumu obeera ku stage omukyala olumu akubira bannange kweganga ng'omutima guba guppako. Ate nno ekisesa nti obeera oyagala kubanga owulira essanyu ng'ayagala yiye emmere naye ate ng'obudde olaba nga tebikwatagana bannange nga ye tolina era nga wajja gisula enjala nga togifunga tasinda ekiro kyonna naye ng'asula akusumbuwa ng'asula akusumbuwa naye nga tolina kyakukola ng'ofuna engeri gy'obikwasaganyamu otumanya abakyala tetulemererwa bali wafuna olubuto nafuna olubuto nga ndi ku stage nali nzanya Tendo Sisters twalina omuzanyo ku stage baguteeka ku stage ogwa Tendo Sisters kati mwezi ennaku zange in fact olunaku olusembayo ndyoke nzaale olubuto olwannuma kati nze nga simanyi nti no makkato mama wange nangamba genda mu ddwaliro nengenda mu ddwaliro awe mulago we nazaalira ne bankebera omusawo nangamba kubira abantu bwe baleeta ebintu otuuse kyokka nga tulina omuzanyo ku Bati Valley nengamba nze ngambe ntya abantu nga bali mu kunkubira Farida oliwa abantu bajjudde nga totuuka kyokka neno ndi mu ddwaliro kyenakola nze naye kyotokwalalikirira ebisa olumukwalalekira muzanyo elavu gye twalina yeyeyo nze nali njagala nnyo ati nga ati yasooka ekira ne kiyoka kijja kati munaye nenzijako essimu zange nenenya booda paka ku Bati Valley jjukira nga baŋŋambye otuuse okuzaala nenzanya omuzanyo jjukira bali bawandiika script naye nga nzanya ndi lubuto nabeeranga ku stage ng'ebisa binsimba n'empuga nawowe nga walayo ebisa byennyini n'andujja n'agamba Mariam oyo nno omwana gwo makkatu atuuse okuzaala ebyo bisa mubeere siriyasi ave ku stage. Mariam najja n'ambuuza Farida are you fine? Nemugamba ndi fine. Samugamba bamugamba yaligambye genda nemugamba ndi fine naga nezi ndabanga atali fine oba yali amanyi njagala nnyo enkoko
nange abakuleetereyo ku nkoko ne mugana edda nga mpuya sikyalina kyenjagala kulya naŋŋamba maneeze ndabanga oba twalifunye engeri gye tugattagattamu ggwe n'okivaako n'owummulamu ne mugana nja kuzannya nenzirayo ku gundi esembayo entry esembayo mukwano nakuba omulanga nenfukamira ne bazzaawo kateni ne banzulusa paka mulago era ndowooza zaali ziwera 11:00 ku makya that kiro nenzaala. Ebiso bijjukira? Sibijjukira. Tosobola bijjukira for the first born. Sibijjukira. Oba tobimanyi? Sibijjukira. Being a mother for the first time, how was the experience? Experience eri wano omwana ng'agenda okuyonka. Jjukira bannange oba enjala yali ekaluma yagenda ne yeerippira ku bbeere nakuba enduulu waawe nakuya mulenzi oba gali masannyalaze like I felt omubiri gwekangamu. Mariam n'agamba okuzaala kujagaana neba neewe namala okuzaala nawulira nga ate maama wange mpulira mwagala nnyo kubanga nagamba obuzibu bwe bayitangamu byatunyumiza. At least omulembe gwaffe waliwo ssente, waliwo abasawo osobola omwebuuzako ng'omwana akuluma naye bo tebalina ssente. Amalwaliro gaali nga wala ngayinza otambula okuva wano paka ng'eri roundabout nga yewali eddwaliro ate nga tambuza bigere nagane kati mamotoka weegali bw'osindako nti ne kati nga bannange nga wendowoozaamu engeri gyatunyumizaamu engeri gye yanzaalamu mane nawulira nga mwagale nakubisaamu lwakuba yagana obeerawo yagamba wataabeerawo gyakola ekyo namukubya ne mugamba nzadde akaana kakufaanana mamange yagirawo essaawa eyo oyagala akikozi yalakuwuta ku supu w'ekyennyanja nga wabboyiro n'amuleeta bannange okutijja okwali awo kyakala yabanga kyokumanya nti kati ozadde because sometimes omala ebbanga ng'oza okyali lubuto nonokwekyusa mu kiro otya nalwawo nno kubanga nze bwe nava mu ddwaliro my mother suggested ngende wa sister wange anyigege akaana kali kalebera nnyo nga simanyi nawe bakakwata kati bannange naye nga nzuluka ekiro nengugumuka ng'ozanga oluto lwebakidde nkuyage yeebakidde omwana nange bannange etwaze hasu n'okutandika okusula naye wasula kuko naye nasulako ko naye awo nga awezezza oba ng'emyezi 2 naye awo ebbanga eddala nali mutya ng'agonda nnyo nti waliwo n'ekiseera bwe yava mu busuuka n'agwa ndowooza yalina ennaku nga 3 kati awasanga we nali balina embwa ate nga nze embwa nzitya kati embwa bwe zaalaba nzizaalaba omuntu omupya ndowooza ng'afulumyeyo nezibogola kana ne kayita mu masuuka pu ne kagwa bannange nenziruka mu nnyumba ate nako we kagwa ne kasirika kati nze nga mmanyi afudde embwa ne zijja ne zibwetooloola nengamba mayi omwana afudde badduse mu nnyumba bakayoddewo bakakujjawujja tekakaaba kasirise kali mu shooku tukatutte ne tukatwala mu ddwaliro awe wandegeya no tukatwala mu ddwaliro bannange omusawo yakakebera yagamba naganja nkuyigiriza omwana omuto abeera amagumba ge gabanga agapusi bwagwa geeyisinganya bwe gati kati okwo kusirika yeekaaze naye talina buzibu yakola bw'ati n'agamba emmunye ye mbusimanyi mwe balabira ng'ali fayini nekyo bwemanya nakakuba ekigo mmanyi okukatunuulira nga nkagamba oba genda okole kino nakagamba ti mami katuuni nemugagwe nja kusamba ng'afuye obusuku tamanyi ngeri giwa gye ndamukya alina emyaka emeka kati alina emyaka 9 sula n'omwenda wayagala omujjukiza gye yava kole tutya bannange kugambye omwenda njagala mujjukize naye ayinza okutunuulira nange nayo n'omwana bane mutunuulira nenga naye mukama n'okatuma ne kakwata mu kiwato nga mami but I have to do work namugagwe tebanzira naye wabula ekisinga okunyiza olaba mami alina engeri gyatukuzaamu naye engeri gyatazaala ndowooza abaana balenzi kati ono yamulabanga ye mwana we omulenzi ne sisita wange alina bawala mbate mwami we nabigasse kati ayinza okukola ekintu ne mukangavula ng'omuzadde w'okangavula omwana n'akubirawo essimu jjajja maama nkubye nze jjajjawe nakubira lwaki okuba omwana naye nga mutima ngamba naye mami this is my son walinga otukuzookya lwakuba sobola bimuddamu naye nga mutima mba ngamba kuotukuzookya lwaki omwana oyagala muleke alinye ku bantu nedda alimba njagala ndeke nange mukuze nga ye bwe yankuza luli mwaberanga ku UTV
balina DSTV bannange okitegedde balina zi tablets and stuff. I know. Right? naye era Let's talk about the Tairi mm. olujjani eyo Eyo yali kumu- etya for you. nga bamutayirira Yes. kati nze nafuna sheek najja ewaka kakati omukyala nebba waffe ye yamuyita hajati n'agamba jangu neŋŋanzi mbeerewaawo bakwate akaana ako oba kayina wiikisi 3 bakasale nga ndaba I'm so attached to him nga buli ekimutuukako ndaba nze gwe bafumita mu mutima naddukayo nenyimirira eri naye kawoloma omukazi n'agamba tubaddewo okulaba n'agamba naye yose n'otabeerawo omanyi omusajja abaaza omwana alinga abaaga embuzi like nakatuukako nga mawaze okukabaaga katata kakaaba nenga mpulira obulungi nenyoosa kujjanjaba yali yatuwa alina akazigo ke yali yatuwa nga yatabulamu dito wana biki ebirala kati nga wemmala omulongoosaako n'otuzzo tuli lulukuwo yabinjigiriza yaŋŋamba bwe nnina okukola olusheke kati nga mpesaako akazigo yawona mangu naye bambi ng'otambula naye talina kwambala pampa n'abafuukira bukaseera obeera okyusa pannange oba akateekawo kyaliwo n'amufukamu pannange owange okwadjustinga from the girl I knew Farida gwe nali manyi stylish happena like ngoyagala ebintu ebitambula okwadjustinga from that life okuyingira mu motherhood. How was it for you? It was a hustle. Nange mamange yakola omulimu munene n'oyo sisita wange maaye kubanga ye ansingako obukulu ate yali yayingirayo ddayo mu bufumbo bannange it was a hustle. Nga waliwo engoye zenyambala nangamba engoye tokyalina zambala Farida kati you have someone like you're supposed to live as an example nga mutima ngamba nze nja kubeera mama kirasi nga mutima we ngamba nenga nze bajja kunnemya bugoye nja kubeera mama ono atava ku mulembe naye munaye nagenda mbuvaako nzeka nga tewali aŋŋambi naye bo baŋŋambanga nga neŋŋaana naye nagenda mbuvaako bokka ng'olumu ndaba tekijja ng'olumu wali oyo batuyita kati mutabani ono yasooka okugenda ku ssomero nga ndaba mutuufu tekijja nekapisa obugoye kati tekijja kwegala genda mbivaako nzekka. Osobola okutuula olw'abaana nga otuli abantu bwe bagamba ntudde lw'abaana nga mpita mu mbeera embi okuyita mu mbeera embi because of a child nogana okumoving on. Sisobola. Why? Nze ndi mukazi wa mirembe ennyo kyekisookera ddala njagala nnyo nze nga wogaye nze asooka bino ebirala ne bijja kati ze buli wembeera awantu nga ndaba I am not happy nga siinaawo mirembe kiba kitegeeza ngenda bakaluubiriza bonna kubanga nze essanyu lyange oba sadness yange envaako ate neyingira ne ku mulala. So obleedingira ku balala when you bleeding. Yes. So sisobola beera wantu we siri happy oba we siwulira mirembe era sisobola abalala basobola naye nze sisobola. What if your parents tell you like sigalayo if they ask you to stay? Bwemanyi abazadde babeera mwana wange mama nga asobola okukiŋŋamba kuba temwagala nnyo muwuliriza naye nga bwenkugambye bwe kuba nga ku kyekyo kyekigenda okusooka okumutenguwa nsobola okumutenguwa sisobola kutuula wantu we siwulirira mirembe lw'abaana sisobola kubanga nze nga bwenkugambye my happiness emirembe gyange yegisooka mu bulamu bwange nze kuye newe tuba tubadde twedeetinga nga ndaba twetegeera otegedde kasita nkuzuulamu engeri yonna nga ndaba mukwano nziruka ebisinde. Ogambe mama yabamuwa essanyu eryokufuna obufumbo obutukuba and staff mama wamuwadde essanyu? Namuwadde. Abakibadaganya nja kituukiriza. Sina kyengambye kutuukiriza gw'ombuuzizza. Namuwadde essanyu. Essanyu aba yalifuna abaana bameka? Nze nina 7. Olina 7. Nze njagala abaana abakiwaza mamange yaŋŋamba yali ayagala zaala abaana 6. Naye bwe yasooka n'azaala ne muto wange ng'alaba embeera nkalubu nga ye maama ye taata n'agamba kansooka kati ate yagenda okwagala okuddamu okuzaala nga takyasobola zaala nga emyaka giyiseewo naye nze njagala abaana 4. Baana bokka. Njagala abaana be ngenda osobola
n'omusikale nga omusajja asobola obasobola naye nga waba taliiwo nga wooli nga wendi. I love that. Saga mukazi agamba nja kusalira omwami wange nsalira omusajja. Njagala okuzaala abaana nga nange ndaba mbasobola nga nebaba fiizi biki saagala wekalubiriza. Omanyi waliwo abantu bagamba nti ozaala abaana oba ozadde baganda bo n'abaana basobola okuba baganda n'ababiri basobola okuba baganda. Ate sibalina tumanyi okusobola netukkaanya munange kino beekiti netwera awo kuba abaafuka baganda bange abaana abo basobola nama kuzaalira musajja lwaki ozaalira musajja bwe sibabo okitegeera. Abantu beekaluubiriza nnyo zalina mikwalo gyange olinagawo omusajja aganya okuleeta fees n'omugamba but you're working ze bannange njala nnyo ebintu by'emirembe simanyi lwaki omustressiga bwe kwata fees osasulire omwana wo ye yennyini muli ajjijja mulumiriza alabe nga tomusaba ssente tomufaako ajja kwewa obuvunaanyizibwa. Ate nekira bannange abasajja simanyi kyabatuukako leka mbabuulire abantu abamagana ne batunula ne balowooza nti ssente ye buli kimu. Osobola okubeera mu bulamu bw'omwana wo nga it's not even about money yeah, even that father figure it really kati nze kankuye nze nga nze Farida I'm struggling a lot kubanga nsaakula na tata wange sigamba nti yali tasobola kundabirira but he wasn't in my life webaga nze yaneka mu lubuto lwa mamange n'afuna ezo issues z'omusiba naye that bondage okugiza okubeera nga weeri naye banange I've struggled. Banange tata wange ndaba nga ayagala njagala akoze buli kimu nange mwagala naye bannange waliwo entuuka ne ngamba bannaye oba akola nnyo like afaayo nnyo mbere mu bulamu bwe ekyo kintu oyinza obutakiraba kati naye mu maaso eyo omwana oyo oli mwetaaga oba ali kwetaaga naye nga temuyina that bondage nga you don't have that beera mu bulamu bw'omwana wo. Abasajja bagala batunuulye nnyo sena kanze sijja muweerera nti yeeraze nti asobola olabirira omwana we naye gwe oba weerumya kuba omwana oyo agenda kukula abeere nga tali mu bulamu bwo ate ng'omwetaaga so omusajja ekintu kyo mwali kikyusizaamu bakikyuseemu nnyo mubeere mu bulamu bw'abaana bammwe. It's not about money but kiki kyo emotionally contribute something in your child's life. Okitegeera niye abantu bagenda ne bateekawo embeera nayawukana n'omuntu taye omwana sijja kubanga nayawukana naye kakati ye omwana abiyingiriramu wa nemuteeka mu ntalo zammwe oli yafunye omukazi omulala nange omwana wange tajja mulala bannange oli kyekiba ekika kye ate abakazi fe tusinga okuteekawo iye kyekiba ekika kye bannange muteekewo embeera nga oba omwana we ayagala amulabe enamwe abakazi bamutuuse mu bulamu bw'omusajja oyo nga amanyi alinaye ku baana temuteekawo lukonkoolo mugaana ate kulaba baana bali ekyo kibi ekyo wabayo omukazi akola bwatyo ekyo kibi ddala kubanga oli mukyala lwaki oba toyagala mukazi alabe baana be I swear because nawe time esobola otuuka abasajja beefuula esobola otuuka ne things and they don't work out nova mu bulamu nawe nolekayo abaana bo kati nawe bakuyise bwe batyo bali tebaba baana baba balina maama waabwe leka afune ako ka life ka maama we akeyagaliremu ne taata we tamukwaneze simanyi oba nze ndaba ebintu bulala kati olina bbuba ndirina nayida nnyo biki byokola ebyebbu ati nze lwakubanga nyinza okubanga sibiraga physically but my boy is more of munda than physical. Odawo nozimba nzimba mutima ne gunnuma nenkaaba nentondowala neŋŋamba bannange obuyo obujja bunnuma naye basamba bano obujja manyi mukkiriza hakinya kituufu bazikkiriza naye wallahi abantu abamu balimba teriiyo mukazi katonda Allah yatutonda abakazi nga naturally tuli bitonde bya bujja naye obujja buvaringa ate obujja busobola okujja nga omusajja engeri gy'abakutemu tabalansinze but ne Quran ekyogera omusajja w'ofuna omukazi ow'okubiri making sure omukyala asoose ali sorted mu buli mbeera mu ssente ali bulungi ennyumba tapangisa bw'oba ogamba nti namba 2 ogendamu wa mmotoka ne namba emu olina okuba nga wamuwadde bino babikolera Farida gwe toba na buzibu toba na bbuba naye era kisinziira ate bakuwadde mmotoka kyeŋŋamba alabayo kyeŋŋamba tosobola kubeera 100% nga tolina bujja naye waliwo obujja waliwo abantu abakisussa sijja kulima nti nze sobola okutuula awo nembeera n'enkolagana ennene oba ne mujja wange naye ate
nze waba tanyingiridde simulinaako buzibu nze mbeera ndabirira mwami wange n'abaana bange kati naawe labirira abaana bo n'omwami wo zisobola kuba lwali sola kwewaliriza kuba lwali kati toba tugatta ki abantu abamu nedda abantu abamu balimba babeera beeyisaako kati nze tunyumya ku ki tunyumya ku musajja nze mukwano sijja kulimba baliwo ababikola naye nga bannaye abantu balimba nze musajja genda ogula ebintu bya mukyalawo mutwalire nange gula ebyange obindeetere bw'oba ngambye kuntwala out ntwala n'abaana bange oba nze ntwala naye omutwale naye ate tekyetaagisa gwe weekubye obufaananyi ate simanyi ontere ku status oba mwena abatwale omulundi gumu hakize ku ddina kola bibye naye nange okole n'ebyange n'ebyange as simple as that. I know. Yes, naye nze I don't pretend waliwo abantu abakoze mukubira musajja mukwano balimba wallahi gojja osanga ng'omuntu akufumisa ekisonga baba balimba nze sigenda kuvuma sigenda kumalako mirembe naye mbeera ebibyo mbeera ebyange as simple as that. Omusajja muwe emirembe gyo nange muwe egyange. Oza mungu ofumbiddwa omusiraamu haki kyesinga okufunamu efuna okujajjaatibwa haki namba emu esembayo. Abantu bagamba namba 2 naye mya would prefer number 1. Nze njala nnyo okubeera nga ali mu driving seat. Kati ng'omulala ne bw'ajja namba 2 ng'agamba waliyo omukulu wange mwana ekyo kimpa essanyu naye mu namba 2 namba 3 okimanyi waliwo ebintu ebibaawo nga omusajja gwe omukazi namba 1 gwalina obbisalawo nga oba ogaanya agamba wayo madamu agaanya kati gwe namba 2 ekyo ekintu kiruba gwe nga gwe namba 2 nga namba 2 yalina osalawo njagala nnyo okubeera mu driving seat kati mwe mujje mwe mumanyi naye nga nze ali mu driving seat. Kiki osinga okwemanya ku mubiri gwo ky'osinga okwagala? Kyensinga okwagala what people talk about mostly it is my shape. Naye gwe kiki osinga okweyagalako? Nze kyensinga okweyagalako ge maaso gange. Naluthi ndiwagatunuulidde. Ne Frederick kikazi kirungi. Neesiimye webale kumpa omanyi omukazi omulungi okuga nti oli mulungi. There is a way it feels. Lwaki tofunanko kiyoyoyo kyakwecamusaamu? Why? Saakifuna because mama wange nalaba nnyo mikwano gye abaali beekyamudde nga beeyerusiza naye bonna advices ze bampanga mikwano gye nga gigamba teweeyerusanga ate nga bo beekyamudde. Wabeerako ne Leila? Mbeera naye era naye abeera ngamba Farida teweeyerusanga kubanga nze nnwanye n'ekizigo kyesonyiwa naye mukwano kite teweeyerusanga. Ese wali oyagaddeko? Saayagalako kubanga nze abantu bansiimiranga nnyo mu kala ya black so it gave me that so ngombeera mu bantu omuntu ne waba kunyaga makali akawala akatono akabulaka beauty kale nga kimpa essanyu. Naabagereka kitegeeza ki because watulowozanga Queen wa Buganda? Abantu bakigatta naye Naabagereka Queen wa Buganda akikozesa nga title name. Her name is Najenda. So Naabagereka she uses it as a title. Naye ffe waffe twalinga tugatuma naye bagamba ennaku ze tetugatuma. Taata wange yaŋŋamba mu Naabagereka ewaffe kitegeeza omuntu alina obuvunaanyizibwa. Kitegeeza ewaffe. Ng'ate wumba bubaka ki wali wadde obuweereza the girl child out there? Bannange obubaka bwempa eri ba girl child bonna abali eyo abatutunuulira n'obeera ng'olina abantu beweegomba n'ogamba banne njagala kukola mberemu oyo. Katonda buli omu alina engeri gye yamutondamu oba buli muntu Katonda alina ekyo ekintu kye yamuwa ekiri special. Kiba kirungi nnyo ne weezuula ekyo ekintu ky'olina ekiri special ku ggwe n'okikozesa bulungi n'okijjamu obulungi. Leka nnyo okuwaalirira n'ogamba nti nze guno omwaka ngwewadde nina okukola ntuuke nga Ruth gyali nvuge koze naku zovuga Range Rover. Eraba nno wagivuddemu mu probox n'ogamba ngenda kuvuga mbere nga Ruth naye tomanyi myaka emeka Ruth gyakoleredde oba bintu bimeka byakola okubeera ebyo. Take time. So if you're rushing for what? Take time okole mpola mpola ate weekwase nnyo Mukama Katonda wekkiririzeemu londa emikwano emituufu bw'osaba Katonda ng'omwesembereza
kyangu nnyo okumanya emikwano gy'osobola okuwangala nagyo oba emirungi oba emibi. Ate ne wegiba mibi togigoba, olina engeri gy'osobola ogikwata. Olina osobola oteeka omanyi osobola era n'omuntu nga mubi naye n'omanya w'olina omuteeka kubanga oluusi naye aba alina ekirungi kyasobola okukugattako. Yes, obubaka bwange. Thank you so much. You're welcome. Mubale kunkyaza. Naawe okutuwaakadde ne tukyalingako naffe. Amiina. Balayi mubeere bulungi. Salaamu alaikum. Salaamu.